Tuli Nabweru wano nti bazudde ebibbomu ebijingirire Nabweru wano bazuddeyo ebibbomu ebijingirire. Nansana gye bazudde ebibbomu eno gye bazudde ebibbomu. Hey. Waliwo omutujju eyasuuza emisinde gayinza okubwatukira awo n'ogawulira naye nga kyobamanya waliwo omutujju yasuuze mu kayumba ako mugira mulaba. Waliwo gwe bakutte wano. Waliwo gwe bakutte wano. Abadde mu siiringi bamuggye mu siiringi ekyo tuli Nabweru. Kati biri mbadde mubuuziza ebyabasirikale mbyagala mu Luganda ninga bali mu byogerako ennaku kati kale and never go very loud and you can find these silly cases when I invite me now. Why should I? When this is all, it is all communicating and now just since in Jagala Kulaga Chigenda Mass. Sankalo Yogre one of the Gambo de Bantu Vanjina, Silica Vanjuan. Church Genda Mass, Chigenda Mass of Nabweru one. Amajene police balina Amaka gali golengere ge Basazeko bakutemu ekibinja ky'abavubuka bano babadde nti bakola bomu enkolerere batuwuliziganya babadde bakola bomu enkolerere naye waliwo omu ku basuspect akubiddwa essasi mu kugulu nti essasi livuddemu omutanwa mu mmundu omwo so omuntu ayagala okumuyita wano mugonde nti invite eyo sijajja acceptinga when is safe ndowooza mumpulira n'okwogera njogera mpola but that is the situation. Abantu ndowooza obalaba eri segedde sisobola kukkiriza invite ya muntu ekitegeere kati yembeera eriyo nandi mutiitiizi Big Sam. I'm not a coward guy. Bobo manyi byenkola. I'm not a coward. But kisinzira kati ate tulage suspect. Babula kamba siibule mbaveeko. Abika sijja basobola. Tuwe kiti. Abika kamba siibule. Kyekyo ekiri Nabweru bayirawo kyenyinza okubagamba anti mumbuuza ebibuuzo bye mwalibuuzizza poliisi segeera kajja sinjagala mulabe bigenda mu maaso naye gwe bw'ogamba nti tulage ba suspect nga siri musirikale wadde sirinayo wadde nnyota jasi nze njagadde balaga cross the comment section ekituusewo tuli Nabweru wano amajene poliisi bazinzeeko ennyumba eri gy'olengera eri gye sinati asukulaga jjuma eri nga bw'olengera eri gye bali eri kati eyo nti mubaddemu abavubuka bakukwatako koze abadde wa musanvu 7 of them bano babadde bakola bibbomu ebijingirire ene Nabweru
shege kamalize nzije tuogere wamu tukabendera mulimu kudduka mwade muddukira ki wali osangide tudduka tubadde tudduka kati waliwo suspect ayitamu kati webakubye ebyo tiya gaasi kino ekibatuzo kyogamba ekibadde eri kati ya gaasi babadde bamujja mu siiringi abuuseyo naagwa kwe kudduka kyamaani wekyalo tanalabika naye sofa twogeddeko negundi oyo RDC nga sinamulabako RDC olaba oli omusajja alaze bakamulabika RDC webakese mukazi wanansana anti nansana RDC yatwala ne wano olaba oli gwolengera olaba akubya akakooti kali gwolengera eri oyo ye RDC then netwogera n'oyo spokesperson w'amagye first division ne luuko wesigire abantu basatu bokka be bakatukkiriza okwogerako nabantu sooka onoonya abantu naye njagenda kumba nti mpulire kye bagamba asobola kati bomu ye eriwa gwe Patricia kati nze ngende ntwale essimu mbalage bomu wano siri ku security wano ndi just kubalaga bigenda mu maaso oshegeera nange ndi mukubalaga bigenda mu maaso sisobola kuvuga nti bomu yiino wano simanyi oba muntegeera bulungi waliwo afudde nedda ale Ugandans yes njagala balaga bigenda mu maaso naye ebibuuzo bye mumbuuza byetaaga kubuuza babyakwerinda baanamu yes nze ndi mu bbuga wabuwe kubanga bwenna abagamba nti bomu njikulaga ate kubanga bannamawulire naffe bataddewo boundaries we tukoma kati ate wennyimiridde move around where eri emabega basibyeyo shegeera eno ku maka g'abantu mu maaso eri naye basibyeyo crime scene ogiraba so nze ngende naye mumanyi ekifo nga bakiteebereza okubeera mu bomu security ebeerawo mubimanyi oba Nabweru side wa okuliraana wano ekisaawe oshegeera no diversion simanyi Nabweru wenansana yes Nabweru wenansana kituufu mukyegeera ogamba muno nti mwabuuziza ku bantu abebbali Juma Kirya NTV ku script yonna enakusuula neddala naye nga kyenjagala obbalaga mpozi mujja kukkiriza nsooka embajjeko omanyi lwaki batugamba nti bagenda kutulambuza nga bannamawulire mu nnyumba wabadde abatujju n'ebikolebwayo Juma Nguni wabadde amubuuza wuuyo waalya kozesa mu kwekalakaasa okubadde kutegekeddwa olunaku olwaleero okyegeera bibadde mu kwekalakaasa olunaku olwaleero abamanya bikozesebwa mu kukola bibomu ebijingirire eyo nabiraba kaseese eyo akaseera ke bakuwaatira mu Charles Wezile Irima Ngoma Mumbere ye musinga w'obusinga bwa Lwenzululu ne buno obusajja bwa bomb squad tebwagala butunuzaamu kamera bukambu ate engeri gyekakoze eki gyekakubyemuko ku ssasi nga ndaba tell him that your ex has said hi X1 nina X okwekalakaasa abaana nga ba ku namba y'ekiwala ekyo just imagine tuli mu update kiwala ki naawe kati oyo muwala w'amaanyi oyo otulekese namu
Abasajja speak English. Hello everyone here, what's going on? Abaana ba TikTok olemwa tokubye nnyo, sikubye njogedde mazima nti nze waliwo byessiiri. Temuli maanyi naawe. Kenya, Uganda. Nkuweereza kamera y'essaawa y'omukono nyashi. Nyashi eriwa naawe awo. Ako kanyashi mundeke. Mpa ekyana ekyo. Kiriwa kino. Naawe tewali nyashi yasibye kakalo ne kanywera bulungi naye nga nyashi nedda naawe. Tell Juma upside eye. Juma ali awo. Towala abaana be TV nga bazeeko ebbali. Wuuyo Juma waali. Wameera lunyashi. Pereze ennamba yaako akawala. Mmala okubuuza. Kano akawala kakolera waako. Akawala kakolera waako. Tomanyi. Seeka. Kyekiro. Kozi kano akawala kakolera waako. Akakali mu maaso awo. Leero manda. Asaagala namba yaako. Mpe namba yaako. Naye naawe. Sooka ojje wamma. Sooka ojje. Mpe namba y'essimu nze njitunda wano. Ngeggali sajja eri ku. Hello, good morning. How's the morning? Erife. Ama bakuyitani? Noweli Nabukenya, Bannabukenya beddira. Zibampita Lukenge Sharif. Nice to meet you. Bana kati ebyana kebyogere wano. Nkugambye mwana wa maama enamba y'essimu tosaba nange nze sobola gitwala mpozi lengera. Gwasaba ennamba.